Kadaama wenna wali badde oyigira ku kyatuuse ku mukyalo ono. Wali badde omuyigirako. Bakadaama emize gino we mutaagikomye bammami mugenda kufa, mugenda kwerwaza kansa w'ensusu, mugenda kwerwaza kansa w'omunda, mugenda kufa. Omukyalo ono yakutte tyubu ya mukama we. Tyubu eyo nga tasomyeko tamanyi tyubu ekola ki. Olw'okuba nti ye yawunyirizzaako n'awulira nga tyubu ewunya akawoowo ng'ebizigo ebigonza mu nviiri ebya wano e Uganda, ng'akwata tyubu ng'asiigasiiga mu nviiri. Tyubu n'eryoka emaanyuula enviiri ze zonna ku mutwe. Ngenda kuwa akatambi awo. Naye lwaki nkoze vidiyo eno nga sirina kuwa katambi? Era nsinzidde ku ki? Okugamba nti omutakumya mize gino mugenda kufa. Kadaama olaba boosi wo ng'alina ebizigo bye yeesiiga. N'otafaayo kusoma ebizigo bino bikola ku sikiini ki? Era ebizigo bino bikola ku ki? Biyamba ki? Gwe n'obba bubbi bizigo bya mukama wo n'otwala mu luumuyo n'otandika kwesiiga. Olabye mukama we alina ebintu byagula n'abinywa era amanyi n'okugamba abaana bino byange temubikwatako. Olw'okuba naawe okombyeko n'owulira nga biwoomerera biwooma, naawe n'otandika ng'okubibba n'obinywa. Tomanyi kintu ekyo kiwonya ndwadde ki? Tomanyi mukama wo lwaki anywa ekintu ekyo n'otandika kubibba n'obinywa. Bwe kiba nga kiriko endwadde gye kiwonya nga mukama wo agirina, gwe togirina, obinywedde bigenda kuleetera side effect munda mu mubiri gwo. Naye gwe ovaalira buvaalizi. Bwe kituuka ku makerenda, Kadaama tosomaako makerenda gano gawonya ki? Gwe olw'okuba olabye boosi wo agamira, owuliddemuko naawe omutwe gukulumirira, tolabye oba panado gw'omira, tolabye oba ddagala ki ly'omira, nga naawe ojjayo omira. Bwe zituuka ku zityubu ezo ziroshoni, ebintu by'ababoosi bakadaama babibbira ddala. Loshoni eno ewunya bulungi, boosi gye yeesiiga, naawe n'ojjayo ne weesiiga. Sikiini egenda kufuukuuka, ebintu bigenda kwokya oba ebizigo oba ziroshoni zigenda kwokya. Tosomyeko. Kati mwana muwala ono singa tyubu eno eyamumaanyudde enviiri zino ku mutwe, nga tyubu eyo yabadde etta, mulaba bw'afa. Olaba bw'agikozesa ekiro n'agenda mu buliri okwebaka n'atadda ngulu, nga tugamba Omuwarabu, oba ebyamuse byavudde Uganda nga bwe ntera okwogera. Badiyari, tukomye omuze gw'okubba ebintu bya bakama baffe bye bakozesa okugeza ebizigo, ziroshoni, nga tomanyi nkozesa yaabyo, nga tomanyi bikola ku ki. Bw'oba nga tosobola kusoma Luzungu lwawandiikibwa ku bintu ebyo kubanga kubeerako Arabu nga bawandiikako ne mu Luzungu ne mu nnimi endala ez'enjawulo. Bw'oba nga tosobola kumanya nkozesa yaabyo nabikola bitya era bikola ku ki, muve ku bintu by'abantu abo. Abo abantu be mulaba babeera n'endwadde. Emibiri gyabwe oba sikiini zaabwe teziringa ezaffe Abafirika. Emibiri egyaffe giri ggumite, ndoza nkozesa ekigambo ekyo anti tuli bavubuka. Emibiri egyaffe giri ggumite. Africans, emibiri egyaffe gya njawulo. Kyova olaba nti abo osanga omwana omuto ng'amira empeka okuva buto nga si mulwadde wa siriimu, nga si mulwadde waki, naye bamira empeka okulaba nti babeerawo okulabika obulungi, sikiini zaabwe nga tezikola ki, tezafektingibwa, tezifuna bintuntu. Naye gwe naawe omize bumizi mpeke tomanyi ekola etya. Abo abantu bamira empeke ne beerabirira, banywanywa ebintu ebyo ne beerabirira. Amala obbikozesa naye ate alina eddagala eddala ly'agattako ng'omaze gakozesa. My dear, twegendereze tyubu z'abantu abo, ono yamumaanyuddeko enviiri. Ezo tyubu ezo ezimaanyula enviiri bazikozesa abo ku sikiini, ku buno obwoya bw'oku mubiri nti abwesiigako oba yeesiga tyubu eyo n'ejjako obwo obwoya bw'oku mubiri. Oba bazikozesa okuggyamu biyita byenkwawa. Zabuliwo ebigambo byenjagala okugyayo nga fiira binswaza okwogera. Bale musonyiwe, yes, bazikozesa okuggyamu ebyenkwawa. Nti ye tajja kukwata giyita oba sheeva.
akwata eyo tube n'ayisa mu nkwawa ye bulungi nnyo n'amala n'afuna kawayipa n'asiimula mu nkwawa ye obwoya buli ne bugirako. Kati ye teyasomyeko yatadde mu mutwe tube n'emaanyula enviiri zonna. N'emaanyula enviiri zonna. Mubikozese ng'okisomyeko n'omanya kikola ki. Ebintu ebyo oba eddagala lyonna lirina enkozesa yaalyo, tube zirina enkozesa yaazo era zirinako ne side effect. Era ojja musanga nti eno tube ogikozesa ate egenda n'eno ng'okozesezzaako emu. Omanyi ensonga lwaki nti enkuba kyeyava e Uganda nga teyalina kansa. Nga teyalina kansa, simanyi teyalina mitima gimuluma, omwana n'atuuka ku kyeyo nga wakola gisisi n'ogiyita bulungi nnyo n'otuukayo n'otandika okulwala ebintu after 1 year oba emyezi nga gyekyo. Lwakukozesa bintu by'abantu abo nga tosomyeko kumanya nkozesa yaabyo babikozesa batya. Amakerenda omira bumizi. Inkati bosi ne waba yakirese n'akikuwa ne weeba tube gisomeeko ekola mulimu ki era ngikozesa ntya. Before nga tonnagikozesa genda ku website, genda ku Google, teekamu erinnya lya tube eyo obuuze omugaso gwayo bajja bikuleetera side effect bikola batya. Then okikozese ng'otegedde bwe kikola bwe kikozesebwa era kiyambako ki. Bw'oba nga tosobola nga ggwe ye vidiyo ng'ewanvuye, bw'oba nga tosobola nga ggwe funa omuntu omunganda omunange bosi yandeetedde kino kikola kitya. Waliwo bino ebintu bwe biti ne bwe biti naye nyamba osomeko bikola biti era bikola ku kindaba boosi wange abikozesa. So tomala gakozesa bintu. Mugenda kwereetako ebintu mugenda kwetta. Omwana juzi wano nateekawo vidiyo nga bagamba nti si buli mwana afiiridde mu kiyumba ky'omuwarabu nti abeera innocent. Ebirwadde bibalumbye, kansa n'akukwata naye ng'olina amawekeweke g'omira ogabba ku mpeke za boosi wo. Kubanga bagambye zirabika zino zikola sikiini, simanyaga zino zigoba obukadde mukwano. Lwaki olwanyisa Katonda eyakutonda? Bwe bagamba tolina kukaddiya. Kubanga bagambye simanyi ziwanika amabeere mukwano. Katonda ye yakutonda n'agamba ebbeere lijja kumala ligwe ye omuyita musi. Bannange tulekerawo okukozesa anyway akunkayisizaawo obuyisa naye nga bayizawo tulekerawo okukozesa ebintu bye tutamanyi. Kozesa ekintu kye weekakasa. Bw'oba tokyekakasa sooka okikoleko okunoonyereza kikola kitya ye mukama wange lwaki akikozesa. Ajja kuba alina ebintu bye byakozesa ng'alina ekirwadde kyajjanjaba. N'ogwe tomanyi. Aleeta ebijuyisi bye nga olaba biri separate n'abaana tebabinywako n'ebintu byalongookamu. Waliwo eddagala ng'omuntu tasobola kulimira lyokka nga balikubira mu juyisi ng'awo nga kimuyambako okubinywa. Kati boosi alina akajuyisi ke kali separate n'abaana tebakanywa. Gwe kadamu ogamba nze nja binywa tujja kubinywa aba tandeetako lugezigezi. Naye takuleetako lugezigezi ng'ebintu by'onywa by'alina kyajjanjaba gwe bigenda kukuleetera buzibu. Tufunye bikansa badde nkugamba wakola gisisi n'ogiyita ogenda okuyita mu bbanga ttono mbw ate olina kansa. Olina kansa. Simanya ng'olina bizimba. Simanya ng'olina ebintuntu. Endwadde z'emitima tulina ebintu bye tukozesa ne tuuka emitima ne giba nga gipakukapakuka. Abaana mbafunako najja nagamba Magi omutima gumpakukapakuka. Simanya empulira omuliro mu mutima. Oluusi bikuva ku ebyo ebintu bye tulyalya bye tukozesa ebyo byabali ffenaffe ne tusalawo bikozesa. So twegendereze nnyo baddiya bange abalungi aye teweerabira nti vidiyo zino nzireeta wano si kujajinga muntu wabula kuziyigirako. So mukwano next time nawe ojja kulaba tubu ya boosi wo before nga tonnagikozesa waayi kansooke ensomeko ndabe. Yezi tube ezo wakatoolako ebizigo zibiriwa wakatoolako ku bizigo nti mbadde sirina bizigo naye nyendaba nga mukama wange alina habarini. Nyendaba nga abaana mu kisenge balinayo vaseline. Naye ntoolako ebyo ne Uganda wano tubiyina. Nze nina wano habarini. Nasooka mukozesaako nga ndi ku kyeyo. Naye
namukozesangako nankolera bulungi ono Haborin. Bino ebizigo nze nasooka bikozesaako Buwarabu. Naye ngenda okujja ne Uganda nga tubiyina ate nga bikola bulungi. Era nze seesiga lotion simanyanga bizigo bya bbeeyi. Nze wano ne Vaseline. Era byebizigo byojja okunsanga nabyo. Mu bizigo byojja okunsanga nabyo. So, oyinza okugamba mbadde siyina nga nsiiwuuka ko nze kantooleka ate boosi w'omugamba okundeetera taleeta bino osobola okutuulako ate era n'okubitoola nga tebakuwadde bbayiza we tuba tubbye ate ewa Katonda tayagala babbi tuba tubbye at least musabe oba omutume ebizigo kale ogenda okutoolako ng'omwetayiridde sirina bizigo n'omuwa ne ssente oluusi mmanyi obba sente tebagaana okubaleetera awo at least genda otoolekokko naye gwe tomugambye boosi sirina bizigo byaweddewo ng'ogamba kangende mbitoole butozi ye takimanyi nti sirina omuntu mugambe lwaki kugamba okusaba n'otanyiga bunyiza bamunyiga bunyizi n'ozimba omutima n'owulira ng'ojula kwabika n'obayitako ng'obwana oyagala butomera butomezi naye nga nabo tebamanyi kiki wande banzijako bakyusa password ya wifi kati nze ne mmala ennaku ndoza almost a week nga siriiko ku wifi nenyiga nempulira nga kinuma neŋŋamba banzigyeko bujja nengezako okwekonectinga ne kigaana nga ne gundi QR code nga tokyasobola gisikaaninga wezeeko nga ne woba olina password nga tokyasobola balina engeri gye baali bakikoze nga bwe baba bakudisconnectinze oba nga essimu yo bagidisabledinze oba tusobola kwezaako ne woba olina password kasa bajjako essimu yo so nenyiga for a week tumanyi ogamba waya ne zivaako naye mba ndi ku church ku online eyo gye ntera okuweerereza kati waliwo enjiri gye baabuulira enjiri eyo nenkwatako nnyo nga ndaba nnyiiga nzimbye omutima naye sinnaba kugenda kuwa mukama wange ne mugamba nti siri ku online n'agaana okumpa wifi so what I did ngenda ne ngamba boosi wange nemugamba mmaze a week siri ku online sirina wifi buzibu ki nangamba wo nedda bulijjo toliiko kati bo nga bandaba ku ssimu balowooza naddamu ne neekonectinga nebagamba bulijjo toliiko nangamba nedda liita essimu yo mmage nkuteekeko nemu essimu yange nanzezaako awo wenyewe tugenda ngamba sometimes tetuzimba omutima n'olowooza boosi wo yakikoze n'akujja ku wifi kagenderere nga si kagenderere okiwulira so kati ebizigo tolina olina kye weetaaga gezesaako omugambeko waagaana manya wayi yagaanye kyagaanye kite bw'oba olina engeri gy'osobola okukozesa amagezi gonna okulaba nti ofuna kye weetaaga yukani naye ng'osoose kumugamba kati abamu gye tunyiigira eno n'onyiiga n'ozimba omutima kuba kyeyako nako nkayisizzaawo gwe baali bawaddeko wifi oba ebintu nga baali bakugulira ebintu ekiseera ne kituuka nga tebakyabireeta weebuuzemu lwaki tebakyangulira bizigo lwaki tebakyabimpa oluusi naye alinda omugambeko mama ebizigo byaweddewo oba mama yaako oba baba yaako omugambe babba ebizigo byaggwamu sirina waliwo engeri gye tusobola okwogeramu n'abantu in good way nga boosi ne waba muzibu engeri gy'omutuukiriddemu n'oyogera naye nga mu butuufu tayinza butakuwa ky'osaba okitegeera so kyekyo baddiya bange waliwo ankubira essimu